Esibe Buterebwe saa zirinnya zennyini kasita ziwera ssaawa eno bwezito oluvannyuma lw'amawulire amasukulu mu nzija buterevu kutuusaako ebintu ebyenjawulo bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako n'ensi yonna. Olwaliro tujja kubeera nga twetoolako mu East African Community oba omukaaga gwennyini ogutugatta nga Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, South Sudan ssaako n'amawanga ag'enjawulo. Gwe tugenda okubeera nga namwe tujja okutandikira ekyo kino ekyolwaliro tulabe ekyokuggulawo ensalo okumala wiiki 2 Rwanda kyekoze olunaku olwaleero kirina ekyenjawulo kyekinaatereza okubeera nga enkwatagana ez'amawanga abiri Uganda ne Rwanda zirongooka ye oba nedda. Okwawukanako ku kye twalaba mu kulayiza omukulembeze we South Africa Ramaphosa, President Museveni ne munne Paul Kagame lwe baatuula awamu simanyi oba kyali kigenderere abategeka emikolo baba bayagala bano batuule wamu. Twalowooza nno nti kino kiyinza okubaako ekyenjawulo kye kireeta mu nkwatagana ebadde egenze kubeera nga ekendeeramuko wakati w'e Rwanda ne Uganda. So olwaleero ensalo Rwanda eguddewo ensalo tugenda kubeera nga tukikubamuko torch. Tujja kutunako ku kya ebijaguzo ebya abazira olunaku lw'abazira Heroes Day byakwatiddwa olunaku olw'eggulo e Kasanje eyo mu Wakiso. Tujja kuddamu n'okuba torch mu State of the Nation Address oba biki President byayogerako olwokuna oluwedde nga bwetulindirira sabbiiti eno okutunuulira President saako ne Minisita w'ebyensimbi budget okubeera nga embalirira y'eggwanga bagenda kubeera nga bagisoma tulabe biki ebiteereddwako omusolo Munnayuganda ogenda kubeera nga oganyulwawo. Nkwaniza nnyo mu programu Esibe Bbiri ekyo kino ekyolwaleero. Nze Moses Wamala. Butere ku Facebook ne Twitter Delta TV Uganda sokosa hashtag oba kadala let's talk UG politics saako ne ku Facebook Delta TV Uganda wejja okubeera nga oyita enamba y'essimu bajja kubeera nga bagikuteerako otegeere bulungi nnyo tutegeere bulungi nnyo biki nayo byolowooza ku nsonga ezo ennyini ze tugenda okubeera nga tukubaganyaako ebirowoozo. Mu studios buli lwa balaza negatibwako mu tunuulizi w'ensonga asobola okubeera nga kubira torch mu bintu ebyennyini gwe byotayinza kubeera nga otegeera oba n'ebyo byotera okubuusa amaaso. So mukwetera butereevu n'akulaga biki gwe byotalaba saako n'okuba torch mu maaso gye tunaagenda gye tutambulira okusingira ddala ensonga ez'ebyobukulembeze oba ez'ebyobufuzi okusingira ddala mu ggwanga Uganda saako n'ensi yonna. Ono ye Samuel Kasozi abasinga mutera nnyo okumwettanira olunaku olw'Essande mu programu ensi mwe tuli wakubira torch ate mu bintu ebigenda maaso mu nsi yonna. Kasozi nkwaniza nnyo ssebo obulamu bulungi. Eddoboozi nga liri wansi ku luno abasajja bakuba essimu eddoboozi be baalibuza andi omanyi ye insecurity ya Museveni ne bagamba balikodinga amasimu naye ng'omuntu abba essimu n'akubira bonna mikwano gyo ng'abasaba omusindikira ssente nga tebasobola kikulaakinga. Omanyi omuntu akubbako ekitwala omukyala gwe babbako essimu awo mwalo wa paaka n'agenda awali mobile money nga tunuulira omusajja yagenda n'essimu ye bw'ati n'abuza mobile money olinayo amajamasi egamba nga awunze naawe mbadde manyi bakuwunze. Kyekimu gyaso ku kyentuna nti wootunulira kye bayita happiness index bannayuganda si basanyufu nti gavumenti ebakako okulikodinga amasimu gonna bagende bakole ki beewandiise naye ate olumala bwe bagibba ababbi bakozesa amasimu gennyini ge twawandiisa ne bajja mu bantu ssente nga gavumenti gitesobola nakitulakinga. So webuza kati nawe kitegeeza kati okakasa ekyokuregistaringa amasimu oba okuwandiisa amasimu saako n'essimu kaadi olinga agamba tekyalina makulu. Kikola nga gavumenti erina gwetagetinze awo kikola naye kigamba nti n'okugyawo obubbi naki tekikola kuba obubbi bwennyini buva mu bwo. Ababbi ababba amasimu abapoliisi we balagira bateekemu mango layini za mango oba UTL kyolwokuba na gavumenti gakozesa UTL tebasobola zitulakinga ekyo ababbi bakimanyi poliisi yekibabuulira bulina nti za UTL tezitulakingi obona abasinga bangi babbiddwa essimu ez'ebbeeyi zonna ze babba bateekamu UTL nti tebasobola gitulakinga. So gavumenti ye weakness eyo ng'okeera ekyo sokola museeko bannayuganda tugende mu maaso. Okay, omulabi wa Delta TV we balinyo kwa Delta TV n'okweyongera okunoonya okumanya mu busiraamu eriyo gwe bayita Hafez. Hafez ono Kurani etugamba nti ye muntu anoonya nnyo okumanya era ku lunaku lw'ekiyama oba olw'enkomerero ajja kuyimirirawo awolereza abantu 10. So kakati okumanya kintu kikulu nnyo kyenjagala abantu bamanyi.
oyo ye Samuel Kasozi atera okunegattako buli lwa bbalaza okukuba tochi mu nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ssaako n'ensi yonna. Of course tusinga ddala okussa essira oba essimba tuyitira ddala ku nsonga ez'ebyobukulembeze oba ez'ebyobufuzi. Tusobola tunonya ensonga ez'ebyokwerinda, ebyenfuna, ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ensonga endala kasita ziba nga zikwatako gwe omuntu wa bulijjo feno mawulire kye twandise the public is interest. Katono nnyo yankutwaleko ku bimu the heads up ebirimu ebiri mu ggwanga yati Uganda. Omulamuzi wa kkooti Mukono Juliet Katanga olwaleero abazza ekiwandiiko kibakuntumya ekirala nga kino kiweereddwa omuduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola okubeera nga nno akwata General Matayo Kyaligonza n'abakuumi be bano nno bazze babayita mu kkooti enfunda ez'enjawulo naye nga tebagendayo nga bo bagamba kyeka amaanyi gabayinze nga tebasobola kubeera nga bambi bawuliriza ebyomulamuzi byabagamba. So wetwogerera nno General Matayo Kyaligonza ne banne bagenda kubeera nga nno bakwatibwa. Ekiwandiiko kino kyetufunyeeko bino nno kidiridde ekyokubeera nga ndozo jjukya bulungi nnyo emyezi egiyise abasajja bano basukiza amaanyi gaabwe gandikomye ne bagenda ne bakuba omukyala owa traffic oba akola ku luguudo, omukyala wa poliisi ku luguudo ne bamukuba empiwa zindaba okkakkana nga ebintu bisaasaanya kwita ku social media. So omukyalo ono yagamba nti ajja kubeera nga ayagala obukadde 2 in compensation okubeera nga bamulirira obukadde 2 okumuswaza n'okulinyirira ekitiibwa kye saako n'okumukuba empi mukazi wattu ezamuleetera n'okubeera nga aswala eri eggwanga lyonna. Ensonga endala eri mu ddiiro eya President Museveni nakulego yakyaddeko oba yabadde omugenyi omukulu e Kasanje nga eggwanga likuza olunaku lw'abazira. Wetujja okubeera nawo nno tusinzira tukube tooki mu ebyo ekyerwanda ensalo olwaleero tukitegeddeko ti nayo egguddwawo Rwanda ekkiriza okugira nga eggulawo ensalo yaayo ne Uganda egatuna oba ekatuna okumala wiiki 2 zokka okutandika n'olwaleero. Kino kigendereddwamu okugezesa ebimotoka ebinene ebiyita ku luguudo olukolebwa olugambibwa nti lwe lwavaako okuggalwawo kw'ensalo wabula okusinziira ku batambuza ebyamaguzi bino okubiyingiza n'okubifulumya Rwanda okuggulawo ensalo wiiki 2 zokka. Kino kiyinza okubeera nga tekijja kubeera nga kibakolera kubanga ebyamaguzi tebisobola kuyingira Rwanda mu nnaku ezizokka. So butere munjaga tutandikirawo ne omutunulizi w'ensonga Samuel Kasozi tutandike ku nsonga y'e Rwanda emyezi gitambudde ddala kone ku kyamatayo Kyaligonza nti obuzibu bwe tulina Uganda wano nti ebizibu bingi bijja ne bigwa mu ggwanga nga tetuli prepared for ne mawanga ga America bajjeno balina ebizibu ebyo nti bajjeno banyigiriza abantu naye bali bateekawo rehabilitation center jeno omuntu ng'oyo ebbanga lyamaze ngaalwa n'obwongo olumu bukyuka balina okuba rehabilitatinga. Twali tulabyeko Kasirye eggwanga nga Kyaligonza nabo bwandibanga bwakyuka. Kasirye eggwanga yayo kya tractor okijjukira ekyo kijjukira bulungi nayo kimanyi tino y'omu ku ba high ranking officers ye bamututte mu kkooti nzika ne murisha for recent ndozo mako ogweddera bamulisa tumukunde emyaka ndowooza kyali around 12 bali bakola oluguudo nga omanyi baluyiye wano balubulookinze tumukunde yajja n'alagira n'aluyitamu nga baluvuga teri kyamukolebwako. So bajjeno balina ekizibu ekyo well and good. So Matayo Kyaligonza abanga ekintu ekyo akikoze tutunye n'abalala babadde bajjanga bakikola kote zemuyita nga tagendayo no show nga tagendayo wadde okulinnyayo ne banne. Yes kyekiri wano e Uganda ntino abantu abamu batwalibwa okubeera nga ba ranks za waggulu nnyo naye nga ate kivudde ku president ezaaliwo okuva emaga nti gundi oyo tumukunde yakikola Kasirye eggwanga akikoze tewali kibakolera Kyaligonza so kati kyonna kyayonooneka. So ne Kyaligonza tetusuubirayo kyamaanyi. Okay. Then tugende straight ku nsonga y'e Rwanda. Rwanda emaze n'epondooka egamba nti egenda kuggulawo ensalo okutandika ne leero okutuuka ennaku z'omwezi 22 owulidde ensonga ze bawa nti balina emmotoka bye okugezesa kukuba eryo ennyini yabadde bakola. Okay, ekyo ekiriwo just kyakukweka the real picture behind the scene. Okay. Nti ffe abasomako ebyafaayo tutunula kye bayita economic war. Economic wars amawanga gasiteekawo okwagala okupressurizinga eggwanga eddala okukkiriza kye oba demands zaabwe. Tuba tutunula mu 5 Soviet Union yabagira kye bayita Berlin blockade. Abasoma ebyafaayo Soviet Union ya blocking enguudo zonna ezidda mu West Berlin. Esobola okugoba America, France ne Germany mu bitundu bye balina mu Berlin. Kera nkyane bateeka tanka mu nguudo, train ne bas blocking, amazzi ne baga blocking okumala emyaka 2. Paka
Stalin lwe yatuuka nakkiriza omusajja azimbye ekisenge kiwanvu Stalin n'atuuka nakkiriza tino bigani so bakiyita losing an economic gamble so Rwanda yagezaako olw'okuba erina obutakkaanya ne Uganda epressurizing Uganda so kati essaawa eno bagenza okiraba nga tekivuddeemu bibala kati obajja batandika okuliftinga so kyenkulaga nti no ne mawanga ag'enjawulo bakozeseza policy so tukitwale nti Rwanda epondose kyaddaki losing ekyo bakira losing an economic gamble nti Uganda kye baakola amawanga agamu galina policy nti oli waakola ekintu sirika don't respond Isirayiri bajja Palestine ne bakola ekintu Isirayiri nejja ne bakuba ne sirika neetokomentinga so kati kye babakubisiza bakiyita phone war osirika not responding ku kikolwa ky'oli so kakati wano kye bakozeseza banda nekola ebyo byonna ne basirika ne batanyiga paka lwerabye ng'eruzi so kati awo ekyo kakati okituusa so Uganda wins the credit Uganda okulembeza Rwanda epondos Uganda general so weba wrestling kitegeeza Rwanda omukono bagutwala ku ttaka so Rwanda epondos tutunire ennaku kumpi 12 kino si kubeera nga kigumaza ati kakati awo yentandikwa nti oluvannyuma lw'ennaku 2 bajja kumala bagane tukizudde oluguudo lwaffe lukoze bulungi then bamale bakigulire then yokulayisisa ejjengedde ebbali so kijja kumaliza kiwedde ngera bwe nabagamba abantu nti Uganda ne Rwanda baludde nga balina enkaayana ennene zisukka wano nti mu 1990 ne 2002 kye baayita gundi Kisanga Battle of Kisangani amawanga gano geekubira ddala buli omu n'alowooza nti kigenda okuvaamu olutawa naye ne bitakola ki ne bitagenda mu maaso so na kino bwe kibadde so kakati Rwanda kiryokke epondoose manyi bijja kuddawo enkolagana ejja kuddawo egende mu maaso tugende ku kya ebijaguzo ebyabadde olunaku olweggulo ebijaguzo bya Heroes Day oba olunaku lw'abazira twadde twogera off air n'oŋŋamba nti olunaku luno ng'olaba terukyalina makulu lulinga kati olwasigalira okubeera olw'abawagizi b'NRM kyesaategedde bulungi nayagadde n'abantu bategeereko ebijaguzo bya olunaku lw'abajulizi olunaku lw'abaki abazira lwakuba nti ensi tetuna abazira be baki mawanga ag'enjawulo abazira bafaanana batya then n'ekyokutunuulira nti mu nnaku ezo ez'okujagulizaamu kati example ennungi nti no wiiki eno yennyini ewedde Trump yabadde wa France nga bali mukola celebration ku kye bayita bajjukira landing at Normandy okulookinga kye bayita D-Day lunaku lwe balookinga musajja Putin gye batamuyisa anti Putin ku D-Day era teyaliiko era tewali kimuyisa however yatali tusuubira nti alina okubeera nga ali part of the guest Putin ate yabadde ali Japan nga no yabadde ali mu gundi mu Russia nga ali mu meeting ne Xi Jinping so kakati teyagenza so kakati okujjukira Normandy amawanga gano balookinga ku Germany era abantu bangi baafa Normandy so kakati kwekula nti babakoledde ekijjukizo ng'ekyo okuluddamu commemorating emyaka so wootunuulira mu America njaga okuwa ekyokulabirako lwaki Uganda olunaku lw'abazira balwonoonye mu America olunaku terukyalina mulamu akasozi olunaku olwo lwali badde lulaga patriotism ffenna Uganda ne tulaga omwoyo gwe tulina eri abantu abo abaafiirira eggwanga toyinza kulabayo opposition toyinza kulabayo wanzikiza yanjawulo okugjako enyalimu bokka be baawamba olunaku olwo ekitegeeza lufuuse olunaku lwa political party then at the same time lwe lunaku lwolala lwe baleetera President Museveni asayininge ku kukkiriza okwesimbawo ekyo kikulaga nti olunaku balufudde partizani olunaku olwali badde olw'okulaga omwoyo gw'eggwanga then at the same time n'ebyonna ebyabadde olaba kwambala yero abayimbi bazze mu yero abakibaze mu yero emanyikiddwa kiwaweegwa so kakati ekintu ng'ekyo kitegeeza nti eggwanga tosobola kuwininga support y'abantu kwagala bazira abo ekyebuuzibwa nti ebubanga mukiraze bwe mutyo beyond Museveni banaasigala bakyali bazira kasoze ebifaananyi ebyo abambadde yero batono nnyo abaana abasoose okuyimba tebabalabye bagambye ffe abaana ba yero so abantu omuntu ng'olwanira patriotism mu ggwanga patriotism teyawula pate teyawula ddiini wabula ffenna tubeera nga tutunuulira eggwanga Uganda nga eggwanga eryaffe our fatherland our motherland so wootandika ku mikolo ng'egyo gye waali agadde okuwiningirako abantu bonna okwagala olunaku ne mutandika nga mupuleyizinga yero so kikulaga nti nomulufudde olunaku okubeera olwa political party kyembadde nkuwa ekyokulabirako nti America Republican Party ne Democrats party ezo z'amaanyi mu America naye ku World War yasooka ne World War ey'okubiri zonna Democratic Party yali mu buyinza Republican terwanangako olutalo lw'amaanyi mu America
Democratic Party. Woodrow Wilson ye yaliko wa Democrat in First World War. Second World War yali gundi Theodore Roosevelt. Bonna ba Democrats. So singa kyabadde nge Uganda nga Democrat nga NRM ye yalwana entale zo zonna enomande walirabye yero. Naye tewalabye yo nti noba Democrats beeyogeddeko nti ffe twalwana wabula kyaggwanga lyonna nga America n'ensi so yonna. ennaku ezandibadde ez'eggwanga kati ziringa baali za bijjemu party. ebyobufuzi wano bazifuula za political party. Wekituuka okuhonalinga abo bahonalinga abo bokka bakandidate abantu abalaze royalty ku political parties. Wotulaka kati omuntu nga Kalangwa ow'Ekayunga aweebwa omudaali kiki kye yakoze Kalangwa okutwala ettaka ly'abantu Ekayunga kye kimuweesa omudaali nga omuntu nga Paulo Kawanga Ssemwogere taweebwanga mudaali. Njagala wambuyo nti oba baali bamuhonalinzeeko ku bantu abalwanidde eggwanga nga ye yaviirako Museveni ogenda mu stafunanga mudaali yadde. Twaga tumulinda asooka Kalangwa lwaki tebamulinze kufa. So wenkulagira nti no kyava ku kyokubeera nti no it's a national obligation nekibeera nga kya political party. So wegambye nti beyond NRM tugenda kuba n'obuzimu ti abazira bano tebagenda kudda kumanyika. Okay, nate na kyempakanya nti tuze tulaba enfunda ez'enjawulo. Ojjukira omwana eyasomba banne ndowooza omuliro gw'ebuddo gwakwata. Yvonne. Yeah. Yvonne. Okay, ndowooza omwana tewali banakatemba abayimbi ab'enjawulo bazze basiimye omwaka ogwedde wabalaba ndowooza ekintu nze sikirabamu nnyo pati kyo. Wenkugambire tino abazira tulina categories z'abazira nyingi. Tiwaliwo abazira abamu olw'ebikola omuntu ayitibwa omuzira oba hero bagamba in common sense ku muntu owa bulijjo okukitegeera amangu is an ordinary person with an extraordinary deeds. Ye muntu owa bulijjo naye n'akola ekintu ekiri extraordinary kisusse kuba omwana we Buddo Yvonne ye muzira namba emu mbadde ngenda kumenyera ku bazira nze benda babasaanidde. Yvonne asaanira. Why? Nti obuzira bwakati waliwo kye bayita classical heroes abazira bedda balwaniranga hona oli ayagala kitiibwa ye nga ye n'abeera omuzira. Of course oyo mudaali yagufuna. So kakati ono omwana ate ye teyalwanira hona nga ye yalwanira general good of all. Abaana bali mu muliro bafa. Omwana ne yeewaayo n'atuuka n'afiiramu. Rifale tuzende manga amala abafana. Waliwo eyabadde ngamba nti mukwano gwange Brian Masole eyanyulula abantu ku like boat cruise omwaka ogwedde ndoza naye yali agwanira asaana mudaali. Asaana mudaali kale kye yakola kyali kiyanti one tine mu America waliyo bamuyita Lane Toblick ku mulembe gwa Reagan yasefinga abantu ennyonyi yali egenda kugwa Florida jet 90 yali egenda kugwa. N'alwana n'agisevinga n'erandinga ku lubalama. Era Reagan we yali awa State of the Nation address mu 82 yamuyita mu Congress. Bandisinzidde ku kyolowooza okugaba emidaali ki. So kasooka tuva ku ky'emidaali nti n'ekyobuzira. So obuzira ti omuntu yenna nga akoze ekikolwa ekireetera abantu abo okubeera sympathetic asaanidde obuzira. Lutamaguzi baani abalala bankanjiro abaafa eruweero. Yes, baako ekikola era tubakkiriza nti bazira. Then netutunuulira Matthew Rukiya eyafa ku Ebola. Dokita eyafa olw'okutreatinga Ebola n'asaana okuba omuzira. So kakati abantu ng'abo nga baakola ebikolwa nga bigenderamu olw'obulungi bw'abantu basaanidde. Tinaye obuzibu tigy'onookoma okufuula abazira okubeera aba political party. Nti gavumenti endala bw'enejja osuubira abamu banaasigala ti abamu nga Yvonne abataali ba byabufuzi bajja kusigala. Ti naye bano balutamaguzi booleese nga mufudde nti n'abazira ba political party si baggwanga ng'era emikolo egyo gyonna mutuukirizaako agenda z'NRM mugenda kukyaya abantu tebajja kufuna feeling y'abazira abo. Beyond NRM abamu bajja kuva mu lisiti z'abazira. Ekyawadde oyogerako ekyokugamba nti olunaku yes lwaluzinga like meaning naye tutunulire engeri gye lukuzibwamu. Abantu bano singa bakomawo okabafirira enzikiriza zaabwe oba kibakiriza the political beliefs oza bandi yagadde okulaba ebintu bino ebiriwo mu ggwanga kati. Okay. So kakati abantu abamu kubo bambi baafa innocent. Singa bazuukira ne badde. Nti kakati ekisooka singa ogamba Lutamaguzi n'azuukira. N'ogamba Museveni gwe yayogeddeko Matayo Nkanjirwa. Oyo na jjajja wange yazaala maama wange. Era ffe twali badde kubazira. Baafirira eggwanga lino nga bamanyi nti no after bagenda kuba bulungi okusinza ku promise Museveni yaga. So mubazira waliwo mu history wawo kye batugamba nti no a nation that does not honor its heroes is not worth dying for it.
eggwanga litasobola kuhonalinga bazira baalyo nti essaawa eno wootuuka Ssemuto wootuuka Kikandwa abantu abo gye baafiira njaga okugamba tojja na kusangayo sayini yonna eraga nti no wano it's a land of heroes nti waliwo abazira abaavaawo olwaki economy enfu abasinga bagobwa mu bibanja abazzukulu bonna then ne compensation ze boogerako ze bawa abantu abo abali mu gavumenti be bazirya bannalwaiso ye bagenda ne bazijjayo ne batazituusa mu bantu so kakati abantu abo singa badda ne batunuulira ewaabwe bwe wali n'okompayaringa n'ebitundu ebirala Kiruhura Lyantonde uwa ne batunula n'ebitundu nga Bikikandwa Ssemuto we biri bayinza okwegaana eggwanga lino tisiri eggwanga lye twafiiririra ti why ebitundu ng'ebyo byali badde babidevelopinze essaawa eno ekijjukizo ekiri e Kasanje ate ng'akakajjukizo kali mayina well and good weekali naye abantu Ssemuto wali badde osangayo ebijjukizo ekisobola okwatulakitinga ne batuwalisiti abasukka mu 8 paya neteri yadde obuwanga bwe basimbe babuteeka ku butandaalo ng'abateekako ebintu bye boozezza so kakati omuntu eyafiirwa mu kitundu ekyo afuna mu mawanga amalala abantu ng'abo abaafa ddala byebijjukizo ebyalisaanye okubeerayo singa Ssemuto wali tourist attraction abantu bonna gye bava ne bagenda balabe abazira abaafa mawanga ago nga kyenjaga okuba nti America balina kye bayita the wall nti bonna abaana abaalwana e Vietnam amanya gaabwe gali kuli kyattractinga millions and millions of tourists Ssemuto kikyokozeeyo abazira baafunamu abantu b'Ssemuto baafunamu so yemu ku weakness nti olunaku luno well and good weerisiyoletika naye abantu tebalufunyeemu gavumenti era ate nga kino abantu bakimanyi tekyali kigendera kya gavumenti kwagala abantu bano kubalabirira nti gavumenti ezimu mawanga agenjewo baddira abantu abaakuleeta abaakusapootinga ate n'obaavuwaza ti tebaddamu ate osapootinga omulala kyekyakolebwa eruweero so like briefing atuva ku nsonga y'abazira olunaku president w'eggwanga kuba ne gavumenti kikyegwanidde okukola okubeera nga lusigalira ddala ku mulamwa gwennyini so kakati olunaku luno nti first of mawanga agateka bateekawo akakiiko akalonda abazira wano e Uganda ke tutamanyi oba baani abalonda abazira so tudde ku merit n'ebikolwa by'abantu nti waliwo omuntu asobola okwekiseeringa mu byakoze newabanga katugeze mu Nakatemba n'ayekiseeringa n'afuuka omuzira kasa akkirizibwako akakiiko akakola ku kyokulonda abazira omuntu nga Fire Bongole Lutaaya yali badde essaawa eno y'omu ku bazira at that mu kiseera ekyo ng'abantu bonna amanyi nti no siriimu kive n'avayo ne yeerangira nti ndi mulwadde yali badde asaana okuba ku bazira so tulonde obuzira nga tetutunuulidde bakaada ba pate tetutunuulidde bantu bokka balwanirira pate wabula general cause eya Uganda yonna betuwa tufuula abazira then olunaku lw'abazira tulufuule e patriotic day tuluje ku kubeera olunaku lwa NRM bino ebyokuleeta President Museveni asayininga endosinga nti babikolera ekyankwanzi babyawule ku national days manja kutwalira ku kintu ekitwale tundozaadde mambuka eyo ba vigilantism omukyala secretary general w'ekibiina kya NRM bwe yabadde ayina abantu bakola kiba abantu abapya era nga bwe twalaba ku kya abali ba crime preventers kumpi era gye bagenda okukola naye nga bonna bambadde yero simanyi oba wakirabyeko bonna nga basazeeko nti bagenda kubeera nga bamu kubeera nga okubakuuma ebitundu so kati gavumenti ebeeramu abantu abagezi ababala so buli lwe tusembeera okulonda bateekawo situation bakulaga nti no crime rate yeeyongedde twetaaga okufunawo ba vigilantes abantu abagenda okukolaki naye ng'eno yonna process ya kumobilizinga ba supporters so baba nti no bazze ku already nga bamaze okulaga oludda osobola bagenda kukola batya abantu aba opposition already bamaze okulaga oludda so kati yemu ku weakness nti gavumenti wano olw'okwagala okunywerera mu powers buli kintu kyonna bakifudde kya party ekintu kyonna ekyalisaanye olw'obulungi bw'eggwanga bakifudde kya pate wotula bonna abo ba LDU be bamu kubongedde budget okubeera ennene ya security kubasasa naye nga bino byonna kuwiininga abantu abo kuwagira pate kyekyokka so sigamba kigendera nti kya security ekyo tebakirimba abantu so kati kyetugamba nti baawule kiyitibwa political party activities ne national activities olunaku lwa Heroes Day lusigale opposition balubeeremu bayitibwe ensi yonna n'abantu bonna ti beyond Museveni
abazirawo basigale nga bakyali bazira era tusigale nga tubalikogonayizinga ne monuments zisigale nga zikyayimiriddewo ezizimbiddwa okuhonalinga abantu abo. Okay, kasooka tugendeko mu Bulango naye tukomawo tugenda kutunulirako ekyomukulembeze we Tanzania kyeyakoze ekyokufuumula oba okudemotinga okussa amadaala abadde minisita w'ebyobusuubuzi ya Meja Kyambaddewo eri omukulu Joseph Kakunda n'amussa kumpi ebifo ebiwerera ddala ssaako n'akulira ekitongole ekiwoza omusolo mukulu Charles Kikyere bonna baafumuddwa lwakubeera nga bakola emirimu gya Gadibe ngali Uganda tuyigira ki ku kino tovaawo esibe bbiri ekomawo. Weesibe bbiri.